Wiiki eno yonna ensonga y'ebbibiro ly'e Isimba y'emu ku zibadde ku mimwa gy'Abannayuganda okuvalira ggalwawo nga kigambibwa nti ebyuma byayingiramu amazzi ekyaviirako okuliggala. Kino kyaviirako kampuni ya umeme okutegeeza nga bwegenda okubanga ejjako amasanyalaze mu mpalo mu bitundu by'eggwanga ebitali bimu. Kati gavumenti egamba nti abakugu bakola butaweera okugonjoola ekizibu kino era nga wetwogerera bazizzaawo ekimu ku bitundu ly'ebbibiro lino nga litandise okufulumya amasanyalaze ga megawatts 45. Tuli basanyu okulaba nti at least unit emu yazzeeko, unit endala tugisuubira we tunaavira mu weekend eno naye ejja kuba ezzeeko tubeere nga ate tukola ku ziri ebbiri. Nga minisita bwe yalambika mu kiwandiiko kye mu wiiki 3 ebintu byonna bijja kuba bizze mu nteeko. Kyokka bannakyewa bakyakalambidde nti ebbibiro bwe lyali terinazimbibwa baalabula gavumenti ku kampuni eyaweebwa okukola omulimu guno. It never went through open bidding for Ugandans to know whether it was competent or not competent. Why did the government decide to do that selective bidding? We would want actually to know the person who brought it here. They have not been listening to us because we've been demanding that there should be an independent audit of that dam. And we are aware of those challenges, and those challenges in terms of snags and defects are well documented. We have engaged an owner's engineer as part of this process, an independent third party to evaluate those snags. They are documented, and over time we have required of the contractor to make good of these defects, and a number of them have been addressed. Wetwogerera nga gavumenti ekyazimba ebbibiro ly'e Karuma nga kisuubirwa nti ligenda kufulumya amasanyalaze ga megawatts 600. Karuma is supposed to cost us around 1.7 billion US dollars. Isimba cost us around 568 million US dollars. That's huge amount of money, and it's my tax and your tax. Bano era batadde gavumenti ku nninga ennyonnyole lwaki bbeeyi y'amasanyalaze ekyali waggulu. The domestic consumer, the commercial consumer, the industrial consumer, and so on. The tariff does not go down. This is what should be looked at. If we have all that excess power, and now you have a problem with one dam, and the government is saying they cannot have that power to actually meet that problem, where is that power, excess power that we are paying for? Omuwandiisi w'enkalakkalya mu ministry Irene Bateebe agamba nti okukendeeza ku nsasanya y'ensimbi ku bitongole by'amasanyalaze waliwo ebitongole ebigenda okuggibwawo bifuuke ekitongole kimu. The 3 companies within the sector that have been proposed for merging are the Uganda Electricity Generation Company, the Uganda Electricity Transmission Company, and the Uganda Electricity Distribution Company. Tutegeezeddwa nti olunaku lw'enkya Minisita Ruth Nankabirwa wakugendako ku bbibiro ly'e Isimba okwetegereza emirimu bwe gitambula okusobola okuzza embeera mu nteeko. Jingo Francis, NTV ku ssaawa emu.